mulungi omukutu ogwa Still Hope. So tusaba ku Still Hope tu Testimony TV tubeerayo. Tish TV nayo tubeerayo eri abo abakozesa bulungi school fees ne bamusasula mu bujjuvu. Jinji ebibeerayo byosobola okuba nga ate olaba okwolesebwa ebirooto dreams and visions. Teeka mbayigura Jamil osobola okutusangayo ate nobaako byofunamu ebadde bikubobya omutwe. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano era tukomyewo omwoyo mutukuvu katulungamye. Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina. Kakati kyali ku mutabanyi w'omukulu naye akoze amawulire. Akoze nno. Era yatwitinze pulira agamba what is Benin? Nti Benin yani? Chechi. Wasoma oluzungu? Nasoma waliwo wati ne hu yanjawulo. Wasoma oluzungu? Nalusoma. Olunagwe baali basomesa bagita punctuations. Punctuations. Pulira. Iti eyo biba bisolo. Wala animals, non-living things na animals eat. Mbone baby wakwanza nagana. Gwetwali eat. Awo mali sitani watu seriwaliza abana. Baby abera eat. It is. Awo yo baby nawe he is. Waba mulenzi. She is. Rajo mwana mwita eat. It is a baby. Echo nange ekiganyi. Ejo nasigana. Mugeno kalichiramu yamwe bayo zamu. Nchikiriza zinange nakigana. Kati omuntu abera hu. Omuntu abera hu. Who is Jamil? Nti Jamil yani. Kaya dewe njijawo kunenteka what is. Bano nkusiza kutaka. Nti chechi. Gundi oyo chechi. Basi kubuziriza mu category yo. Ebitiibwa byomba mbikugyeko. Bakutadde mu bintu ntu ebirala. Kale omukulu yabuuza what is. Benin yani. Chechi. Ndo alabye social media kati weekend yonna. Nalaba kitambula. Mukulu yabaddeko Bwanga Uganda. Yebagambye abantu bazibangi. Uganda police had statistics negamba almost million mu emitwalo 7 babaddewo z'abantu. Babaddewo ng'abajulirwa. Nti omusajja yazze ebyamagero nga bibaatuka biringa mpengere. Pulira. Kakati yabuuzizza what is Benin? Benin chechi. Ibi bigambo bya mukulu n'ogenda ku kitando egyebiri. Ebinavaayo. Ate tuli mu wawwa. Ndi jerejere. Ate ku mbozi y'amalwa. Mpulira. Ate ekintu kyakubye nnyo abakkiriza abamu encuku ne wununu ne bagamba kiki ekitabangudde omukulu okuwalamba omukulu. Omukulu yali nnyo biri by'abakulu. Abato tebaliiwo abo. By'abakulu. Pulira. Kamba jeno abadde ki wati sirongo bamukoze ki. Pulira. Omukulu yayogedde ki ekyanyiizizza omwana w'omukulu kikyate yakomyawo. Pulira. Benin oyo nagezaako saalaze. Pulira. Saalaze ezo tezikola. Nasaba Mukama ne nteekamu erinnya Benin. Nalinga ayonoonedde ddala. Yayonona bwononi. Esala ne bweto negaga. Esala yagaga. Sala za Benin. Ndisizikiririza. Yagambye. Omukulu nga wagamba. Sala za Benin sizikiriza. Mfu. Funyo. Mfu nawe. Temuli makulu. Omuntu agamasikiriza mu byogera kitegeeza naye takukiririza. Tekataba kukiririza mwati. Kati ababitema ne batandika. Ne batemesa. Ngagamba gomaye kyamwogeza. Benin yalagudde ku sister we. Kati obujja n'amugamba andi kakatambe jakala. Yagambye sister we ogenda kubeera omukyala ow'amaanyi. Pulira. Era muno mu ggwanga olina engule ekuteekeddwa ekulindiridde. Pulira. Ababitema bye babitemye. Agamba oba omukulu akanabbi ke baakoze oba obunabbi bwe baakoze obwo nga bwatengu y'omukulu omutima. Agamba bannange. Agamba wa alinga asindikira sister we message. Ebyo bifu.
Simuli makulu. Byo bifu. Atukutereyo akatambi aka sister. Yabadde asaba. Ati tugera kwogerako male naye gundi. Sempa yali ne unja sempa obutogera. Sempa yafuvutu sei. Leka tukulozeko katono katambi ako tukomewo. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're a pastor. I know that. And that's a gift to all of us, especially the people in the church in Uganda. But there's a divine destiny for you. It's a unique gift to have a sitting president, have a daughter who is a pastor. You don't see that anywhere. So I wanted you to pray for her. I would love that. She's a gift to the church in Uganda. Please so come. I wanted you to pray for her because Uganda celebrates many presidents. They have been in life. They have been in power. They have not raised pastors. So she's a gift to the church. Can I pray for her first? Yes, please. Lift your hands to heaven. Oh Lord my God, when an awesome wonder, consider all the world your hands have made, and that's one of them, Lord. When I look at the stars, I hear the rolling thunder, I see your power throughout the universe displayed. Now, Lord, she's a gift. Then sings my soul, how great thou art, that you should give us this gift. How great thou art, should give Uganda this gift. Then sings my soul, my Savior God, to thee, that you should give this gift to the church as a pastor. How great thou art! How great thou art! Breathe upon me, breath of God. Oh Lord, let that breath come upon her. Spirit of the Lord. Shh, don't touch her. As I lift my hands in surrender to your name, Most High, I'm yielding to the Spirit. It's okay, she's fine. I'm walking in your love. Jesus, she's fine, she's fine. Your holy, holy name. Breathe upon me. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Most High, she's yielding to
your spirit. She's walking in your love. Jesus, we adore. Jesus, we adore. Jesus, we adore your holy name. The Lord is going to promote her to high positions. This lady has a destiny. Not only in God, but in the nation. No one touch her right now. No one touch her. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Lift my hands in surrender to your name. I have to say something to the president's daughter. Everyone go back to your seats. No one touch the pastor's wife. No one touch the president's daughter. The Lord just suddenly came upon her. More than she realizes. This is holy. More than anyone. You know, it's one of those things God will do exceeding abundantly above all we ask or think, you know. This is it. I see promotion. I see promotion. Wait. I see 3 promotions. And I see government. I see the promotion connected somehow. I don't know what positions. The Lord has not shown me that. But there's something divine and in this woman's destiny. I want you all to pray for her. Yeah. She's a strong hand. Steady hand. The Lord is giving her a strong and steady hand. Very, very, wow. Set, like someone set, with no double-mindedness, no confusion, no change from one day to another. Steadfast. Now, Lord, don't let her miss her destiny, and don't let anyone, not anyone, interfere in her divine, in her glorious and divine destiny.
In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Help her up. Musitule muyambeko. It's not often I feel what I just felt. Sitira kulira kyenva okulira kaakati. Frankly, I wanted to leave. I was tired. Badde nkoye nga njagala genda. But God's energy came right back in my body. Amaanyi ga Mukama gakomye mu mubiri gwange. Remember, I said there's only so much a man can do. Bagambe muntu alina Because, wa. after laying hands on a lot of people, there's only so much strength. Omanyi waliwo gakomaga omuntu. And then the pastor said, I want to pray for somebody special. Gift. And, my response was, okay, let's hope this is it, So, well, just three people and that's it. God's plan was different. Because the second she came, and the second I said, I'm praying for her first, I felt sweet heavenly energy hit. And there's a reason for it. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're a pastor. I know that. And that's a gift to all of us, especially the people in the church in Uganda. But there's a divine destiny for you. See, it's God who promotes. Promotion doesn't come from the east or the west or the south. It says from the Lord, from the north, from the Lord. So there is a great destiny for you. And you are to pray, and your people who are with you, I don't know who those people are. She really protects you, this girl right there. She's a good one. Pardon? Your elders in the church. She's like a lion, that girl. She's like a lion. She almost won't let me do my job. It's okay. It's okay. She kind of came along. But the thing is, you all need to pray for her, like, with intensity, that God will fulfill the destiny that is in her for the country, not just for the church. There's a bigger call here than just president's daughter. When I met with your dad, the president, and your amazing mom, you were sitting across from me on the other side, and I didn't know till somebody said, this is the daughter, and you could, see it on you anyways. There was a special sweet anointing on her. And so I think it was you that said, this is the daughter. And when I heard that and I saw you, I felt very comfortable. Because I said, this is family now. And the precious thing is, God has given you an amazing father, amazing mother, who have done a magnificent job as bringing stability to this land. And I can tell you, in the spirit I know it, prosperity is going to come to Uganda en masse. En masse. It's going to be sudden. It's going to be sudden. And it's going to be a flood of blessings. It's going to affect everybody in the country.
in prosperity, in new jobs, in new companies coming in. So the future is bright. It just needs some good people who are righteous, people of integrity. And now your father is in there and his people are in there. You can feel the strength. I felt it when I was there. You can feel the stability, the strength. So I pray the Lord will continue to bless Uganda in a mighty way. And I want to hear the biggest shout of hallelujah you can produce. Sister, yafunye obunabi. Unabini yakubeera mkyala w'amaanyi mu ggwanga lino. Ndowooza mbubulaza bukirabika. N'ayagala abukubirewo mu ngeri ey'amagezi. Nga bukyali. Agamba Beniize namugezaako dda. Ebigamba. Saalaze enfu. Tobikkiriza. Ezo yazo yakuwadde. Simuli makulu. Byanswa. Tulira. Ababitema. Ne babitema. Abalabira ewala. Na sekanolya. Sekanolya. Twalinga mukyala sekanolya gwe muwanvu. Tubulire by'ekibuga. Abasomera mu bbaasa. Ne bazisoma. Basomya gamba omukulu kyekyo tewali nsonga ndala. Yameza akakadde ku mutima. Tulira. Kakati abatagalirako Beniini. Ne zibaleeta. Gamba oyo first son nabbi. Kati oliye nabbi. Mukama yamwogeredde mu Beniini mufere. First son yafuuse nabbi. Abatagala Beniini bagamba ekyo kyayogera ge mazima agakawira ddala abantu ge batagalira ddala kumira. Naye nga kituufu. Omusajja mufu nnyo. Tulira. Bannange lino eggwanga Gwani aliloga simanyi nakumanya. Nalikulembera omwewuunya. Eggwanga litaaga kusabira. Kye kituufu. Eggwanga litaaga kusabira ate mu kaseera ke tuyingiddemu. Ate kanyuvu nnyo. Saawa zino buli omu mugezi. Saawa zino za politics. Buli omu abaana bakola analyst okwo ku Google, analysis okwo ku TikTok. Lugaba bano ba professor. Buli omu mugezi nnyo. Ate buli omu ayagala mukkirize bibye. Gwegeza obigaane. Ojja kuwulira. Ajja kukusabula. Bubi nnyo. Kulira. Kati kana akaseera. Weetegeerere. Si muntu kutegeerera. Atakkiriza kubanga ba professor kati bangi. Baweze. Bangi. Oli avuga ensonga ng'agiza ku side ye. Ate omuwakanye. Ate gamuwakanya. Ali oba tolina kumanya ogenda kubikkiriza. Mpulira. Oba tolina kumanya okwa Katonda, tolina magizi. Wekiri. Ogenda kukkiriza, ogenda wuliza onokkirize, oliza olokkirize. Okomekereza nga gwe confusion. Gwe kennyini. Nga toli confused. Ng'oli confusion. Ng'era bw'otambula. Tulaba confusion njereere. Nga totabuddwa nga gwe mutabula. Gwatabula. Mpulira. Kubanga ogera wuliza bingi bikumikisi. Obwongo. Kati otandike kufulumya butwa. Ojjuza buli katwa okuva buli side. Kati ofuuse poison gwe kennyini. Ogenda fulumya kali kennyini. Konko. Akasirisizaawo. Amwana sirika. Mpulira. Saa ndwadde waawo commentinga. Ku tweet z'omukulu. Mukulu yageze. Agambye sala za Beniini zonna ekyaka neonya n'abagenzi. Zimena kumanya. Oba mwafunye sala ki nze namugezaako dda. Yo mukulu yamugezaako ddi. Tumanya munnange yamugwikiriza mu kyama. Dda abo baana b'abakulu asobola okutuukawo. First son. Gwe tuuka awantu atuuka muganda wange. Wetaaga Yesu yekka. Yasobola okuntuusaayo. Oba olina passport. Oyinza obutatuuka. Ekyo kituufu. Naye Yesu waliwo atasobola kukola ki? Butatuuka. Tomanya ayinza okuba omukulu. Yalina ensonga ze n'akola ki? N'agendayokko. Asobole omuteekako omukono. Naye musaala tezaakola. Naye omukulu teyalina kukkiriza. Kuzagaleka kwali kutono. Oba yasanga omusajja wa Katonda akooye. Aligenda kujjuzaawo. Gali gaweddemu. Nga gasama ye atambula nnyo. Ekyo kituufu.
kati awo teri amanyi kituufu teri akola ki akitegeera kati waliwo tiimu Benihini eze tiimu First Son byayogedde bituufu kati bali awo comments mu ona comments wagala ne bannaye singa bano basisinkana olutalo lwali badda kweyuza bano bakomenta nulaba olinga jeyo n'ekirwi kyonna n'ayogera obugambo guti ogunene gamba naawe olaba ogwogeredde mu comment kati ate wali face to face ate abakunyiza physically tobadya buli multiplyinga pulira so byebya ebyomukulu tweets ze zitambudde kuki ku mitimbagano waliwo omuyagambye wa yalabye omukulu atambudde nnyo Benihini atrades nakakate musiza ntya kati kanjogera ebimukuba nange kati mubuukire nange nsobola okuvaayoko naye byonna byogerwa eze kyalina okugamba tokkiza muntu kutegeerera ku byobwakatonda kikyo kituufu salvation is personal byase kino gwe wulira byonna bye boogera tobigaana naye final decision gwalina ogikola gwalina okukola ekisembayo pulira okuwulira wulira tebakugaana gwe bawulirize wuliriza buli omu byayogera naye final decision gwagiteekinga gwagamba bwe namba awulidde naye nze wano wengwa nyimiridde wano pulira tiri agenda kuvunaana ate buli wokolanga decision yo toweekuba jje niwekyusaamu okuba nkyukira agamba naye ebyo byenkyukira ebyo biyita emitawaana kwejjusa once you make a decision ogamba no matter what kiwedde wabogera kyowabogera ki nze ku Yesu kwenfiira awo sivaawo simuvaako togezanga n'okyusa mwana wa ekyo kyo bwekiri ojja kwejjusa nze ku pasita gundi kwenfiira oba agenda mugeyeena oba agenda naye oba ali ebisyaga ajja kumala bindya ebalooge nalabye nti pasita gundi bamuwayiriza ajja kumala kubirya nze nkakase naye batabindidde ebyo byammwe sibinkwatako ebyo byammwe temunyumiza eyo solidarity singa tugiteeka mu Kristo nesooka tugijja mu bantu n'ogamba Yesu byonna byamwogerako oba mwana wa Yusufu oba wa Mariya oba just nabbi oba yabba embawo nga yamwogera oba kiki kwenfiira sivaako kyonna kituufu oyo kwenfiira sirina gyendaga abalabyo mwenna muli kubya mmwe mujja kundaba amadda nabiraba enkeera pulira aye twonoona obudde siva ku gundi wange oyo olina agula data ku defendinga pastor ku social media nga ye buli comment agiddamu yamisinga agamba obudde kwatamu Zabbuli 23 osome kama yo musumba wange ngi seetagenda ali nungamya nja kuba okoze ekyamaanyi ennyo ekyamakulu ekisingawo kakati tugerawo mulamu tudda Sempa omusumba waawe naŋŋambe kandabe yavuddemu omwasi yasimudde yadde akatuuka okuva mu Amerika nga yakadda interview ayita agikolerera mu bbanga yamubakidde eyo maye kasaaza zino bali basumba aba babiri n'oba olina YouTube ng'olinako follow omu bakuwa interview bo tebagaana n'oba olina TikTok nga gwenyini guwe following gwe kasooka tuzaamu kamera obalaba n'obegoberera kennyini tuula boogere male namba emu sumba male ne Sempa kati wuyo namba 2 baagala midiya n'omulimu gwa Katonda mugukolako ddi ekuva mu makamera kyogamba nembatera bwe ndabirwamu ng'omwana yalaba bo bampa buwi wowe naddala ababuuze ku basumba bawano awo bamanyi nnyo abasumba abafere abasumba abakola byamagala ebifo abasiyazi abalogo mwana yawandize comment nenseka gamba amanyi ekizibu kyamale yasookera mu bannabbi b'obulimba bamusiba obwonga alowooza akyalimu abantu bakyatya abakulu naye
mu byonna Yesu ye Mukama era kyo kituufu. Abasumba mubaleke badde mu komedi wa abasumba kati ennaku zino bali mu kukyusa bigambo ono naweereza n'ayimira eno katuti n'akasuka olina ate endiga ziddamu kuba nduulu bwira Mukama enduulu oba okitegedde obwatula oli wenagamba yita faya muyitire faya zino endiga kizino endiga baziwuzawuza zinagenda kuddamu amagezi ate magezi zaava ku Yesu zigoberera balungi mpozi kati zigobera balungi mpulira zaava ku mnyinizo zirina abayise abayitiŋŋana abayita obuyise kubo bwezaagala ogenda nabo zerabidde nnyinizo so banaye tetuyingira mu ntalo z'abasumba tuzeesonyiwe baleke bafe byabwe be bamanyi abamu mukyali baana bato oli mu myaka 2 basajja babasanga tomanyi ntalo zaabwe gye zaatandikira yinza okuba byase kinnoomu balina their own personal issues bwakazaalibwa mu 205 wano naawe otandise okugyayo ebyafaayo bya 1986 mu 86 we musumba yagira waati akola bwati wali tonanafuuka G ekibyoyogera tubisoma ataka tubisoma zina n'obukakafu anga gwe kyogala wabirabira nga tonanatondebwa ndowooza yali tanatondebwa haddi emyoyo gyonna gyatondebwa lunaku lumu tibula kale babadde balabe balungi nnyo naye nga mu byonna salvation is personal ensobola okugamba angolekere ekyawandiikibwa ekyo kye twayizeeko mu kilaasi ekiri mu Matayo 24 tandikira ku 14 paka ku 3 twasomya 25 Matayo 25 faithful steward omuwanika omwesigwa oli muwanika obudde bw'oyonoona Katonda yabukuwa obuwanike era agenda kubanja embalirira yaabwo buli ddakiika ogenda giwa mbalirira yaayo temunange kusaayo n'eddakiika emu kyekyaliwo essimu gyokozesa okuba n'entalo z'abasumba egenda giwera accountability buli kintu kyonna so leka tuleme kwonona budde let us be faithful servants mwabo abasatu waliwo gwe yajja n'agamba well done nti weebale nnyo my faithful servant omuweereza wange omulungi omwesigwa gumaye tewali kisinga recommendation eyo Katonda n'agamba well done naye Katonda agala kugamba ki well done nga wali mu kuvuma buvumi mu ntalo kakumusumba wange nze kumusumba wange nze naawe wolimanyiwo tusobola okukimako yadde omwogerako abasinga ebyo Katonda asobola okugambira mu Yorodani tasobola ebyo tewali Yorodani agamba kawero ki ajja kugamba mu mukasuke this unfaithful servant oyinza okuba okwogera ennyo okwo wali mubulizi wanjiri Mukama nga talenti yako kati gwe n'ogikyusaamu sitaani ali n'agikozesa sojja banno basajja bafumbita na bufumisi kale katweteremuko katono otukomawo atugakolera musumba Sempa ayina byayogedde awo ngamba kakati mugenda confusinga bangi naye ensonga yabadde ku first daughter yabadde ku first daughter tujja giraba gwe mwennyini omwoyo omutukuvu ajja kukulaga amazima anaakulungamya ki ekituufu katweteremuko katono tukomewo